and fears regarding your occupancy on your Bibanja in Katanga. The meeting will be held tomorrow, Lwebaleero nga 28 Ogw'omukaaga ssaawa 5 Katanga Valley, era nga mbakwiriza mwenna mujje mu bungi. Ne mbagamba nti I want to reiterate the President's position as I stated when I assumed the office. Bibanja holders should stay on their land uninterrupted. No one will be evicted. The meeting is crucial and the matters discussed will concern your permanent occupancy on your Bibanja. Tugenda kwongera kukaatiriza okubeerawo kwammwe okwenkomeredde ebibanja byammwe. Kubanga n'etteeka ly'ettaka erya 1998 nga bwe lirongoseddwamu 1998 Land Act as amended egamba nti omuntu awaddembe okubeera ku kibanja kye n'oweekyapa addembe okuba n'ekyapa ky'obw'ettaka addembe okuba n'ekyapa kye. Era etteeka lye limu ne ligamba nti ow'ekibanja bw'anaabanga atunda omusajja guwangaani nannyini ttaka agule. Ne nannyini ttaka bw'anaaba atunda ettaka mu kyapa omusajja guwanga waki wa kibanja. N'olwekyo buli alina ekibanja ng'ali ku ttaka lino bw'oba olya ng'oyagala kutunda tokusa mulala yenna tuuka Makerere okitegedde. Naye weeba etunda terina kutunda kusa muntu mulala gy'abasendewo okusinziira ku tteeka erina kukusaani gwe newesala ku kyapa ekyawamu. Era ne mbategeeza omulamwa gwa miitingi eno ogwokubiri oba ogwokusatu kwe kulaba nga mbabuulira position ya President Museveni ne executive order egenzo yaguwadde ezikwata ku eviction. Tewakyali kumala gasengula bantu bibanja. Nafundikidde ebbaluwa eno nga nkubiriza abakulembeze benjogeddeko mu bintu bibiri waggulu bakunga abantu bonna babeerewo. Era neebaza omwami wa Kabaka atwala olukakulo gwa Wandege, maama wange Namotero mumwe ku ngalo, owa Kimwanyi omukyala Joyi mumwe ku ngalo, chairman Soweto naye mumwe ku ngalo, Engineer Bone M Kasonja mumwe ku ngalo, n'abalala bonna abakoze obutaweera okulaba nga meeting ebeerawo kubanga nagyese mangu mangu. N'olwekyo nga nfundikira njagadde okubategeeza nga Jingo bw'ayogera ayogerera ffe kano katandika buki butandisi. Mwami wa Lugembe yalugulidde Bopata. Bino byensinga okutegeera bye nasoma byensinga okukola ki kati njagala tuprovinge ani mu State House amutuma okujja kutako okutulugunya abantu. BBC, I am instructing you to arrest that man. Immediately instructing you to arrest that man on site. W'omulabirako wonna. NRM emyaka gyebadde wano ebadde erwanirira abantu paka gy'oli abalamu mu mwaka gwa 2021 omusajja gye yava n'avudde nga muyimbi tamanyikiddwa mu bintu bya politics abeera mu bidongo byakunywa njaga n'atuyuya katuna twaliwo okulembeza wano mu Bwakabaka bwa Buganda ano mu Central twakola bubi ne tuddayo ne twetereza ne tulubuuza nti lwaki twakola bubi mu 2021 tukisolanga ekimu byatufiirako nabe byali ki era bwe twatereza mwatulabye nti 2026 twakoze bulungi. Eyo ye position yaffe 2026 ndi beyond eri kusengula muntu kuki ow'ekibanja aba n'ekibanja kyo n'ow'ettaka abe n'ettaka lyo. Ono bwe yagala okutunda ekibanja kyo omukisa ogusooka
wewaki makerere w'ettaka naye bweneewulira ng'eyagala okuweesaliko okukyapa eguwa omusawo egule paka tumuli kungulu mwegule muki njagala okwebaza mukulu wange mwami Vincent Seruma imuka abantu bakubire okugala musumba waffe mubuulizi wanjiri wano mu Eden Church era naye akoze kinene nnyo okulaba nga okukuŋŋaana luno tugenda maaso nga nfundikira ku lwa gavumenti njagala okuddamu okubategeeza bassebo ne bannyabo mu byalo bino ebisalo Busia Kimwanyi ne Soweto buli ali ku kibanja mu byalo ebyo ebisalo akume akole ki ate ali kawembe teri agenda kukola ki teri agenda kumukwatako ku Mande division ye Kawempe egenda kuyita council esembayo mu kisanja kino era n'essuuzo gibeeramu ne fayiro ennene ku bintu bya wano bonna beeyawadde ssente bajja kwambalagana buganzi olusooka buwenyu tulaga obuwagizi nga mujja Kawempe si mu mutima mubi tulabe ng'ensonga zammwe baziteekera ku order people okusina ensango w'ebirowoozo eby'enjawulo baana kuleetezebwa finally bakanaabe kino kyammwe muwulirize bulungi kino kyammwe teri agenda kubakubaawo Esebo teri agenda kukola ki era mbakakasa byonna byakoleddwa n'endagaano eri mu mateeka kituufu gye tuyita MOU wakati wa mwami Luwagga ne Makerere University lwakuba nti University naginenya bwe nali ngiwandiikira nti omukisa yali ebisooka ati kuwammwe ababadde batudde ku ttaka okitegedde bw'abanga mu Luwagga ky'okukolerawo nga Makerere emuwa ajje ku ground ne University ebabuuze nti ono y'omu ku bannammwe bw'aba si y'omu ku bannammwe aliwiri okukolagana nammwe nzawo contestation yange n'amabaluwa DPS abadde akola ki agalaba so n'ebigambo ebyo ebitonotono nja kufunayo abantu bana ababuuza ebibuuzo oluvannyuma ngende ku mirimu emirala ab'ebibanja inginiya Bone webale nnyo webalire ddala mukama abakitwala so bamuwuliriza yakutwala ye mukama waffe naye bino ebyogamba asimanyi kwanza kyemanyi nti DPS kati ndi wano leero kyokolaba mbadde ngezaako okwewala okyogerako bunakuba nti Walugembe ekirabika yamuwadde naye Walugembe simulabanga ono omwami mulabye lwaleero ndowooza gw'oŋŋambye okumuza gwe DPS ndowooza okimbuuziza wali naye ojja kwesanga nga bwe mbanzize wano ojja kwesanga nga saidi eri egamba olaba DPS yagenze Katanga lule yamuwadde sente tondabiddeawo n'ombuuza nti gwe DPS so bingi tuli bantu bwemba komanda mwena mujja nze nkomandinga mbuuza bubuuza what does the law say eteeka ligamba ki kati ekituleese wano olwaleero bwemba mbuuza enkuba etandikirawo otukuba where does the rain start beating us from okandikira mu kkubo that is you as you naye tuli ku mulamu wano tulina Makerere tulina Mulago these two institutions balina okwetereza saidi eri nga batundira muffins busubi bwebuli wano Makerere Mulago so nze nja kwogera afande kyangamba mwebala okujja mukama abantu amen nga nze DPS wewandikira mu myezi 8 simanyi oba ndi mupya oba ndi mugasimanyi naye nga mpangalira saidi yawo one nafunye ebbaluwa eya fande RCC eggulo ng'empita mu lukiiko okujja wano leero nange nzize kati ekyokwogerako
kiyinza okuwumbula nga DPC. Wakwewala ekintu eki nze simanyi kulimba, naye nga bwe ndi omuduumizi w'Ewandegeya 1 wiiki ejja, wiiki ya Easter, banoonya bulungi eri abanoonya ssente ku bulungi, eri abanoonya ku bubi. Enkuume bw'oba olina ssente zo. Banooza mwategedde ekyabadde mu kibuga wakati awo, eryo gwe banyaze ebisawo by'esente. Kati mbadde mbasaba abalina ku ssente oba ozitwala mu bbanka, ngamba tombulira muwendo gwa ssente zo, naye ngamba twala mu bbanka ntwaleyo ssente zange. Nja kikola okwewala ebiriwo. So abaana bagenda mu luwummula, tubakuume. Olaba nga wano atandise okukola ebikyamu, mutwaleko mu kyalo gy'osibuka. 3 ebikwekweto byaffe bijja kgenda mu maaso nga tukwata abo betulowooza nti bebakuba obutayimbwa, bebakuba favors n'ebirala n'abatudde enjaga, bona tujja kubakwata. Ebyo ebyange nga DPC. Kino ekyettaka ab'ebibanja biki kulu afande wooli okukyogerako akatono nti poliisi eringa tekulembedde, eva emabega. Bw'oba olunda bwoti ey'omu maaso bwekongola kasooli w'omuntu wakuba mwene ey'emabega okutereeza eri. So kino kye tuliko okutereeza oba abaali balunzeeko. Bw'oba olunda bwoti ey'omu maaso bwekongola kasooli wakuba mwene ey'emabega, sobola okwanguwa oba okwetereeza. So kye tuliko poliisi. Muganda wange ono ava wano ndowooza akitereezezza n'abagamba nti eriyo ebizibu ebisuuka ku nti Makerere eriyo obusentesente ndowooza bwali bwakikozesezza. Ate mu mateeka tugamba nti bw'oba onoonya obwenkanya olina ogendayo ng'emikono gyo gikoze kitya nga myerufu. Ffenna tumanyi, simanyi na fayiro 15, simanyi 3. Ojja kwesanga nga gwa cases nyingi, misango mingi. Singa mwabadde mu kiŋŋambi n'ali baleetedde muzungu kyayita Genesis, misango ne tugikuba wano, guno wakola bwoti ne bwoti. Naye kirungi yonna gifundikira giyise ku poliisi ne gigenda wa mu kooti. Kooti gye bayita Temple of Justice. Ekirungi giggwerawa kuba oli bw'aba azze complainant mugambe genda. Tulina okunoonyereza mpozi genda byemu nti tebajja ku ground just okufuna statement ekyo, naye okuŋŋamba nti bakutte mu kooti. Yes, kikiri mu mateeka olina ogenda wa. Kati nze bwe bakuleeta nkoleera kugambe nti vaawo tewakubye kuba nze saabadde. So kooti bwe kiba nga gyali 15 giggwera mu kooti kibeere. Naye kyembakakasa kiri kimu, muli ku mulamwa representative wa president waali wano, ndowooza mugende bwe muti. Naye bwe tunaabeera ne volumes and volumes empapula nga nyingi, kijja kuddayo nti amateeka, what does the law say? Etteeka ligamba ki? Jjukire nti ettaka tetubeera mu bigambo, biri mu ki? Mu bwino. So muba mulina bwino, afande bw'anaabanga asitudde